Ekyali ntiisa y'amaanyi ku mwalo ogw'ekibwa ogw'Emubale ogusangibwa mu bitundu eby'Eggomba y'e Bugaya mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma. Oluvannyuma lwa Ggoonya egamba okuba nti eno efubutuse mu mazzi n'erooka ekkakkana ku musajja atannaba kubanga bw'ati ategerekeka abadde ali ku lubalama lw'ennyanja era okakkana nga bw'etyo mu bwebonyeeko omukono. Tukitegeddeko nti ono addusiddwa mu ddwaliro okusobola okuba nga bw'ati aweebwa obujjanjabi, kyokka amawulire ge tufuna agava eruuyi galaga nti abasawo tebannaba kubanga tibwe batyo babaako kye batuukako mu mbeera y'okulaba nga bazza obulamu bw'engulu. Ssentebe w'Erusi ey'okusatu ow'Eggomba ly'e Bugaya mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma, Sserwanje John Zaake awogezeganyizaamuko naffe n'aluka kuula minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebisolo ebikambe by'omunsiko ebeeko engeri esobola okutuuka mu kitundu kino okusobola okubayamba. Ggoonya yakutte omuntu nga agenda okusena amazzi ku ssaawa awo nga 3 ez'ekiro. Ggoonya omwami ono yabadde ng'ali mu loogi, yazze mu loogi Mutembeeyi naye n'aleka amazzi agabaddeyo n'agenda afune wali ku mazzi ku mwalo. Awo ku nti kwe yalinnyeeko wennyini awo mu mwalo Ggoonya kwe yabadde ng'erindirize bwetyo n'emukwata n'emukasuka ebuziba. Abantu babaddewo abantu babiri abawulidde omulanga balajjana ne bakuba enduulu, abantu ne bajja ne bakasukanywa amayinja mangi. Ggoonya n'emuta bwetyo n'edduka mwami n'atuusibwa ku ddwaliro mangu awo erya health center ly'eri Eggomba ly'e Bugaya. Mu mbeera y'abasawo baali tebamusobola, abadde tebamusobola olw'embeera ge yabaddemu ng'emukutudde omukono yenna, bwetyo ne bamuweeza ku health center Fwemajjo. Wonnyukidde olunaku olwaleero ng'abatuuze abawangalira ku mutalo oguyitibwa Bukagali ogusangibwa mu Ggomba y'e Kirongo mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma mu Ggomba ly'e Busamuzi bakyabuutikiddwa entiisa ey'amaanyi oluvannyuma lw'abantu 14 okuva mu famire emu abagamba okuba nti balidde ekitiko ekiteebeeza okubeera eky'obutuwa era nga kufuddeko babiri okubadde ne Nakawere ow'emyezi 2 abadde yakazaala omwana. Ssentebe w'Erusi esooka ow'ekyalo kino Charles Kalule awogezeganyizza mukono wa Nabassa omulangira Kiyimba Gideon okuva eyo mu bitundu eby'ebizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma n'alukakasa embeera eno agamba nti obunkenke bukyali bungi ku kyalo kyakulembera. Abantu ku kyalo boogera nti amaka ago gaalidde obutiko naye bali mu mbeera mbi era n'entambula entuukayo enda okusinkana nga abamu batutte mu ddwaliro kokka ate mu kiseera kyekimu kyekyo nga ndaba omwana w'emyaka 6 bamuleeta ng'afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala, era famire eyo mu kaseera kano erabika yeetaaga essaala y'amaanyi okubasabira kubanga ate zigenza okuwera essaawa 10 n'omuwala omulala w'emyaka 17 Nakawere naye nga kigambo kimu kyokka kituwulira nti baalidde obutiko. Kale mu ddwaliro ly'Ennyenga batuusibwayo mu abaana bakyayogera ne bakakasa abasawo nti abaana baalidde obutiko, bonna baalidde obutiko. Kaakati ssentebe w'Erusi ey'okusatu w'Eggomba ly'e Busamuzi mu bizinga eby'e Buvuma ng'ono ye David Mirimu Ssennyonjo ategeezezza nti abantu ba bulijjo nga tebannaba kubanga nti balowooza nti oboolyawo abafamire eno baalidde ekitiko eky'obutwa abandisaanye okusobola okulowooza ne ku ndwadde endala. Agamba nti ebikebereddwa n'abasawo okuva ku ddwaliro lya gavumenti er'Ennyenga bakizudde nti mu kiseera kino bandiba nga babaluse obulwadde obwa Ebola mu kitundu kino okusinziira ku ebyo ebyakajja bizuulibwe. Era ategeezezza nti abantu ba bulijjo basaanye okusobola okubeera beegendereza n'abo bagenda batambulira ku kidyeri ekiva mu bitundu eby'Ekirongo okutuuka mu bitundu eby'Ekiyinde mu disitulikiti y'e Buyukwe. Abantu ku kyalo boogera nti amaka ago gaalidde obutiko naye bali mu mbeera mbi era n'entambula entuukayo enda okusinkana nga abamu batutte mu ddwaliro. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru, rediyo eri emu yokka, Nabassa Twamba.